Gamazima kyannaku nnyo nnyini ddala gojja otya essanyu mu bulumi munno obwalimu omuntu ali mu nnaku gwe n'owulira ng'oyagala kufunamu ssanyu olw'okuba munno ali mu nnaku. Ekintu ekimu ku byantandisawo YouTube channel eno nga nkooyo okulimbibwa nga nkooyo okutwalibwa ng'omusiru eri abo bannaffe be tukola omulimu gwe gumu ogw'obwa buloga. Nze likes tezigenda kumbisa muntu yenna. Nze likes oba views tezigenda kunvumisa muyimbi musobole okufuna views sobole okufuna likes. Nze views ne likes tezigenda kumpalanya muntu yenna mbuka muwala nsobole okufuna views sobole okufuna likes. Mulabye bangi nnyo naddala ku Facebook ne YouTube channels ezisinga bakedde olunaku olwaliro ne batandika okubeera nga bamika omubaka Muhammad Seggirinya. Kuletedde amazima olunaku olwaliro ensonga yaki buli kaseera mbeera nkusaba osubscribinga no Cosmax Media kubanga nze likes ne views tezigenda kumbisa muntu ate nga akyali mulamu. Nze likes ne views tezigenda kumpalanya muntu. Nze likes ne views tezigenda kunvumisa muyimbi mbuka muvume sobole okubeera popular abantu basobole okwagala ebintu byange byenkola. Nze ngenda sigala ku mazima newe ndifunayo view emu naye nga kyenjogedde ge mazima ndisigala ku ekyo. Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media wanene ku SMX Media tuba ne updates buli lunaku buli saa story wejjira tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti story zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi so bambika nkusabe subscribing ano ku SMX Media oleme kubeera nga omissinga update naddala nga zineno naddala mu entertainment industry. However ne mu politics oluusi tuyingirayo kati neri naddala abo abantu abali prominent nga Seggirinya Muhammad. Kyannaku ddala okulaba nti neera Seggirinya Muhammad abantu bakedde olunaku olwaliro zibadde ziri awo mu ssaawa ndowooza malya g'ekyemisana amawulire ne gatandika okubeera nga satulatinga ag'obulimba mbu Muhammad Seggirinya afudde mu kkomera gy'ali mu kubeera nga ajjanjabibwa. Mukimanyi bulungi nnyo mbu amawulire gasooka ne gajjako awo actually okuvira ddala emabega bamusiba engeri gye basooka omusiba omulungi ogwasooka mwagiraba nera yavaayo mu kubeera nga avaayo Alan Seyewanya ne yasooka okubeera nga asumululwa mu kubeera nga asumululwa watu ne baddamu ne bamukwata kati ate ne Muhammad Seggirinya naye ekintu kyekimu kyekyamutuukako we baamuta bali mu kubeera nga akomezebwawo enamiti ng'abantu be poliisi neesalako emmotoka mwe yali ali mu kubeera nga afulumizibwa bwatyo nera ne baddamu ne bamukwata mu kubeera nga bamukwata okusinziira ku biva mu kkooti agamba muni abamuyisa bubi nnyo nga bamukwata era ne mu kkooti yasembayo nga bagezaako okulaba nga bamusabira beyiro asobole okubeera nga fuluma ajjanjabwe. Yawanika ekigere kye mu bbanga kyaga ekigere kyonna kijjudde amabwe. Ekintu ekyaleetera ne maama we yali azze mu kooti session y'olwo olunaku okubeera ng'avaamu ng'akuba emiranga n'akaaba n'alaajana. Mukyala wattu yatuuka n'okukkiriza emisango gye bali mu kubeera nga bavunaana Muhammad Seggirinya n'agamba bannange omwana wange musonyiwe naye ati isi basooke bamuwa omwana we asooka amujjanjabeko. Naye kati okulaba ng'embeera gye yalimu by that time nera paka kati nga tannaba kubeera ng'aweebwa beyiro asobole okubeera nga ajjanjabwa ng'ava wabweru. Kati ekintu kyawaringa nnyo abantu banne bagamba embeera Muhammad Seggirinya gy'alimu nga tewoomya nakabululu ng'embeera ekyalimbi nnyo. Kati ate labayo amawulire gagenda gajja ne bagamba muni abamugje mu kkomera ekitalya ne bamutwala Mulago okulaba nga ajjanjabwa. Mu kubeera nga bamutwala Mulago nga ajjanjabwa bagamba amawulire tegaali bulungi kkiriya abamu nga bagamba gyali Mulago abamu taliya bamujjanjabira ku mpingu. Naye ate oluvannyuma ne batutegeeza munera Seggirinya Muhammad ali mu ddwaliro naye mu ddwaliro ery'ekkomera nera ababaka bangi bagenzeyo okubeera nga bamukyalira nga ali mu ddwaliro ery'ekkomera. However obujjanjabi neera nga omanyi buneera nga bubulamu abantu abasinga bagenda omukyalirako ne balooya aba bamutuukirirako abasobola okubeera nga bamutuukirirako bagamba obujjanjabi bwafuna bwetaaga okubeera nga bwongerwamu oba si kyekyo bamubawe aveeyo ku bbeera asobole okubeera nga agenda asobole okubeera nga ajjanjabwa. Kati ate kyannaku nnyo olunaku olwa leero bannayuganda okera ku makya olyo yenga wa mutima mubi yenga awulira likes zimusingira omuntu at least atte omuntu afune likes be baba bika abantu olw'okuba ayagala omuwolayo emitwalo ebiri n'agamba gundi wange yafudde ne gundi sabayo emitwalo ebiri ngende nsobola okubeera nga oziika gwe emitwalo ebiri egy'ogenda okuleka ku nsi ne gikusingira obulamu bw'omuntu omulamba gwe ng'olaba okulimba mbu omuntu afudde oba okutaasaanya amawulire ag'obulimba mbu omuntu afudde osobola ofunayoko ku likes osobola ofunayoko ku views ku YouTube channel yo oba osobola ofunayo ko likes ku Facebook page yo gwe ntandika okubeera ng'obika abantu gamazima si kintu kirungi gwe osooka n'okuba mu akafaananyi watiifu nga gwe bali mu kubeera nga babika. Kati omusajja wuuyo mulwadde tetuganye mu komera tebabakkiriza oba bineeno bintu bya social media nenera bamutuukira basobola okubeera nga bamugamba waayi nanti tugenza okujja okukyalirako nga bagamba mbu wafudde n'ebisigadde. Kati omuntu ali mu mbeera ey'okubeera nga ajjanjabwa omuntu ali mu mbeera ey'okubeera nga ali mu bulumi omuntu ali mu mbeera ey'okubeera nti ali mu
n'omukomera ate gwe okumuddako otandika okubeera ng'omubika olw'ensonga gwe z'omanyi ng'omuntu z'olinako oba selfish interest z'olina gw'okwematiza nga ggwe oba olw'ebigendererwa bya YouTube channel yo oba olw'ebigendererwa bya Facebook page yo gwe nodda ku muntu otandika okubeera ng'omubika. Omuntu alina abaana, omuntu alina ab'eŋŋanda, omuntu alina omukyala, omuntu alina abagobereza bamugoberera, omuntu alina abamukkiririzaamu, kwegamba gwe n'obabika gwe tomanyi impact gy'obeera okoze ku abo abantu. Omuntu n'omulaba ng'omuzanyi n'ababeera mulalu naye gwe bw'omubika impact nnene nnyo gy'obeera okoze mu society awo oba abantu ababeera bawulidde ago amawulire bangi nnyo bambi b'obeera okosezza. Oluusi gw'oba damaginga gwe nga tutegedde nakutegeera mbu oba damaginze naye oluusi omuntu n'akubibwa pressure nayinza n'okubeera nga abadde talina pressure naye ne zitandika lwakubeera nti gwe osaasanyiza amawulire ag'obulimba. Ensonga lwaki walina ku SMX Media nze nga MC SMX jasigala nga mbaweereza amawulire ag'amazima ekintu embeera sikirinaako proof oba bukakafu jabbeera sisobola kubeera nga nkibaweereza ate isi eggulire limpitako n'enkwasaganya amalala aga entertainment naye nga sisobodde kubeera nga mbika muntu nga sisobodde kubeera nga mpaayiriza muntu nga sisobodde kubeera nga nvuma muntu yenna olw'okubeera nti neera njagala likes. So ngenda kusaba go subscribing nga neno ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino tutambula ne bannaffe aba Peleska accessories and spare parts bo basangibwa awo Ekireka opposite Centenary Bank bakugamba ekizibu kyonna kyonna ekibeera nga kikwasaganyizibwa ku mmotoka bo we bali okubeera nga bakuyamba. Ate gwe ayagala okubeera nga ojoininga WhatsApp group ya SMX Media YouTube channel twatandisewo WhatsApp group neera genda mu comment awo onoonyemu comment ya SMX Media mweyo comment mwentadde link egenda okubeera nga ekutwala ku WhatsApp group otandika okubeera nga naawe otwegattako okujoininga WhatsApp group onookubeera nga oli subscriber ate wobeera subscriber kitegeeza ofuuse SMX King oba SMX Queen. Amanya endoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.